Omupiira okusinziira nga wengulabe gubadde mulungi nnyo saidi zombi era adde ku kisaawe omupiira bagunyumiddwa kuba saidi zombi zisambye bulungi naye nga omanyi omuzannyo gw'omupiira saidi esinza okweteekateeka obulungi yetwala obuwanguzi ndi wa mukisa nnyo okubeera nga abantu bonna ababaddewo nze gwe balonze nga asinza osamba obulungi mu geemu ya leero era kigenda kumpa amaanyi okwongera okukola ekikakasa ne geemu eziddako nja kulwana nnyo ziremu nfuna ekirabo kino paka nga n'essaza lyange Buddu ndiwangulidde ekikopo sizoni eno. Ssaalongozi wa Steven, team manager w'essaza lya Buddu. Njagala okuyozaayoza bannabuddu olw'obuwanguzi bwe tufunye ate n'okwebaza abaana baffe abasambye obulungi. Naye nga bwe nabasuubiza bannabuddu nti ate ku level zino eza knockout tubeera balala era omupiira mugulabye ate tugenda gumala ku Sande. Mbasaba mwongere okuwagira ttiimu nga bwe nabasuubiza ekikopo manyi tugenda kukiwangula. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza ttiimu y'e Kabula gye tubadde tuvuganya naye olwaleero. Ensonga enkulu nga bulijjo bwe mbagamba empisa kintu kikulu. Buddu ekisobozesa okutuuka wano weeri abantu ne batandika okwekwasa obusongasonga kubanga bamanyi kye baagala balina empisa. Ekyokubiri amasaza gano okutundanga emipiira ne bagiguza omuntu omulala nakyo kintu kibakosa nnyo. Ttiimu y'essaza Buddu eri mikono gy'owessaza kitegeeza bawulize eri owessaza era bagoberera ttiimu manager n'abakulira olukiiko olwo bafuna ebiragiro okuva ewa Pokino ne basobola okutambulira awamu n'essaza. Ne buli we bata omupiira ne gugenda mu mikono gy'abantu abanyumirwa olumu kibakosa. Naye nsanyuse nnyo wano e Kabula olw'empisa ezooleseddwa nga tuyingidde mu kisaawe ate ne wabweru w'ekisaawe. Njagala kukkaatiriza ensonga nti omupiira guno gw'amasaza kutugatta, kunyumirwa, kufuba kulaba nti tubeera bumu. N'olwekyo tujjengamu embeera eyo y'okugamba nti gundi ansinze lwakino tusobole okulaba nga tutambula bulungi. Omupiira gutambudde bulungi. Buddu egwangudde nze ng'ow'e Kabula sirina kye neekwasa. Abameggana ababiri tekubula amegga. Olwaleero Buddu ewangudde naye era nkakasa nti lwe tunaagirumba ewaayo naffe tujja kukikola nga bwekoze olwaleero. Nkakasa tukyali mu kikopo era
tukyalina obuwanguzi. Era ntwala omukisa guno okukwasa omukulu ono man of the match ekirabo kino Ssebo Yoga. Okay. Omupiira tuwanguddwa, nebaza refari naddala abadde wakati omupiira gukutte bulungi. Tuwanguddwa goolo 2 ku bwereere, naye mupiira tusobola ogenda e Masaka ne tugujjayo tetunnaggwa maanyi nga Kabula.